yawe nzaga dasaba kubozaako adogamba jebala tekijenajebaliko nzaga dagamba nawe oli omukubbo abaki basikutegedde bulungi abakyala baawala abakyala bamusambaganya ogamba bamusambaganyi nawe kyabikoli omukubbo kyoga buli ayingira wali abamukyala we nze gwendaba buli ayitawo wano oba kati goli namba mmeka oba kambale amukono namba 5 nedda si buli akyalawo nti aba mukyala wa musambaganyi nze kukyala bukyazi nze nkubulire lwakwekaza kyeka nawe oli omukubbo oba eyo mwafuulayo ki waliyo ki njagala numunyingirireyo mmanye ki ekiriyo eyo kyekikutta si kunzita mbeewuunya mwetyoboola mwejjamu ekitiibwa mwemalamu ekitiibwa omukazi gwe wenna n'obeera nga nawe oli omukogo omugotteko obuzibu obufuna otya obuzibu obufunira wa si buzibu jasi nkugambyeko naye oli mukwekaza oganye kumbulira n'amazima mbulira kyobadde ngamba ekyo si kyekyo kyokka abaana b'ennaku zino beekaza kale naye ali omu ku bo naye yeekaza mbuze siri omu ku bo ani ayingira eyo n'atabeera mukyala musambaganyi mukama waffe tusanyusa okulaba yeffe akasimu obweddako ofuna tuzze tukunyigako naye kitukoze bulungi netukusangawo ye mwabankubidde essimu kasaato basindise yeffe mukama waffe mwamwagala emirimu ye taata era twasinkanye Mr. Kasaato n'atugamba olinayo ku mirimu oba oli awo yensonga ebadde kutunoonyesa ekyemirimu tebabalimbye nze emirimu kituufu amannya gange mugamanyi babasindise busindisi yatunyonyoddemu n'atugamba nti omuntu ono gwengenda obbawa ayina emirimu naye teyatugendedde nnyo mu details naye bwe yatuwadde akanamba ate munaye netuzuukiramu nga yatega ogw'ekyayi byebigere bino era tubadde tumanyi tuzze tusaba saala okukusanga naye kasooto tugende nti wooli mufunye omukisa toyanziza ng'abaliibwengo mukama yebala kati amannya agange bampita Omusambaganyi sebampita nze Musambaganyi Omusambaganyi wonna wonombuuza abasiga bakola ki ekyokubiri ku mirimu gye mwetaaga nze mirimu omulimu kyakufuna naye abavubuka munyooma nnyo emirimu kyesimanyi mwagala mirimu ki taata omulimu guno oguloffe tuliwedde ogupambana aishua ye taata ogenda kukola ye taata olirwedde nga muno wayogedde nange ndirwedde gwonna omulimu ogubeerawo solo nga ziguleeta sente tuli beetegefu okukola kati omulimu oguli ku ttego obudde buno era ndowooza ku kyabasindigira obudde buno gubadde gwakagwawo neetaaga abagenda okukola ku guest house abamu bakiyita ini abamu guest house abalala lodge abalala ekifo ekisanyukirwamu abalala ekifo ekiwumulirwamu so omulimu ogwo guliko ebikozesebwa bingi emirimu egiri ku lodge oba guest nga otugambye amanyi byo bingi waliwo okwoza engoye olw'okukirininga rooms singa mwetunulako mugambye omulimu gwo mbadde ngamba mukama wange nti mbadde mutemyako nti omuwulira mbadde nkyabanyonyola kuliko okwoza amasuuka agakozeseddwa bw'otayingira mu ruumu okukirininga n'osanga obuliri nga amasuuka gakozesa nga gatobye ate n'oleeta embeera eyeki tulina okukirininga rooms zonna ku fulo mubimanyi ebyokirininga njaga ekifo nga kiyonjo bulungi tulina okufiiringa tanka eza waggulu amazzi tufiiringa mu mafiiringa kuba tulina enzizi eziva wansi waliwo okusiimuula walls ebisenge amadaala okuva wansi ku kalina okwambuka nootereeza bulungi tawuli zonna nina ziba zinokola ki njagala ekifo nga kirungi njagalawo n'okuuma nga wembagambye gyonna wenkibannyonnyodde kasube nti muli wiringi okukola ki mumbuulira mangu kubanga abayitaaga emirimu ebibangi naye guno mugusaze nga guli ku ttebo njagalawo ne gateman anasobola okubanga kola ki njagalawo nokirininga mu compound tegeera nyina reception era mujja giraba ey'okubeera nga nyonjo amataala waliwo agakyukibwamu mu budde obw'ekiro ne bakirant nga tubafunye nomayanga nagakuba ennyo tugajja kututeekako agakola ki gwegwo omulimu era teguli wala nnyo kyengera
ng'ovudde ku Shell mu koona awo katono ojja kulaba akapande kaliko Uptown Guest House. Mulimu ogwo omugenda okukubira essimu asitamutuukawo we mutepa nga mukoona akasimu ngamba yagenda mujja ku office. Kati taata tweyanziza nnyo taata tujja naye kujja ng'era ebyomukisa wobimanyi tuyinza okuddayo ne tugenda twefiiriza oba oli awo abalala ne bajja ffe mukama waffe tuli lwedde twagala omulimu gwaffe oba leero noga nti kati tugenda fere tujja nakulinda ebyo byakuba ssimu mukama waffe kayogera ng'omuntu ddala nti anaakola nja kukola kubanga omulimu gwagala omulimu gwagala mujja kola kuba ndaba we tugenda bwe tutya ate okuba akasimu bandigenzeyo ne tulaba amaaso g'omuganda gali mu ngalo tuyinza okugira kaakati oba ngende munankubira essimu nga mutuusa ekyengera tujja kukubira taata munankubire tujja kujja tweyanziza nnyo taata kati gwe mukama wange kuba ogenda mukolera nange byenkola kanvuge emmotoka eno kale taata mujja kusa pulinsi emirimu nkiwulidde byaddala bulabye nkiwulidde naye tujja kukola musajja atunnyonnyodde ebigambo naye ekyamazima oli musajja munnange naye musajja mulaze konfide maaso wali naye emirimu anaze epulira ngutidde ebyaddala nze ndina musanyufu nnyo tufunye omulimu tuwonya okuba emisoka ku kyalo gwe ekyamazima kiri nti omulimu gwa guest house ogwo nga musala bwatunnyonnyodde simanyi olw'ensonga ziringa bbiri omanyi okwoza amasuka ga guest house temuli kubanga olaba gwe tomanyi amasuuka gali gabeeramu buli kisirani ekya buli kkala kubanga omusajja abadde annyonnyolaawo naye neŋŋamba owaayo omanyi omuntu eyetaga kulaga nga toli stedde neŋŋamba kaŋŋume ng'omusajja naye tuvuddeyo neŋŋamba nja kuddamu wabbali nnyonnyolemu pulinsi tulabe naye mwana nze mpulira nga ngasse mwana si kibi mwana okukola akasente sajja nyuma alinamu akasente naye ebyaddala kati gwe nkubuulira nze mpidde Yes, Nisha. Obali kukimbako. Wanigiriza nga okisoboka naleka nti kiki mwana wattu. Mwana. Olamba yagala. Obulamu bulungi nga bwondaba. Edda. Nyina ekirooto kye nalootanga nga simanyi nti kiyinza okuba nga kyekituufu. Kikiriwo ekyo? Naye bakanga nnyo nga nkulaba oli sayidi eri nga ndi sayidi eri. Naye nga wakati awo nga luwo etyeddene. Naye nga mpeereza omukono nga naawe ndaba oyaayana oweereza ki naye kasi waliwo alemesa okugjawo ekiti ekyo ntuukeko mukama wa buyinza alabika yamazina njigirawo etti okubanga asobodde okukwatako wendi kakati mukama wendaba nga akutuusiza wano akutteko mweno west nga njiwulira mashallah nkakasatinisha owali wange nange nombeereyo nga nkulowoozaako kikulu nnyo mwana wattu obanga okikola nange ekyo nakiteeka dda mu system buli budde mba nkulowooza wenkulabako wano wendi basi kyokka nawe Sharif twogeredde nnyo mulyango tuyingire essanyu bye mbadde nina gy'oli mbadde sinza butafisa kadde kakozesa nawe tuyingire tuyingire mukola tuyingirako wano omaze okwesalako osazeeko kati Nisha anje mukwano
nze kentudde naawe wano buli kimu kiwedde kyange. Mwana gwe nze nkwesiga okuva ku kigambo kye kyasooka. Nze sikuyinaamu kantu konna nze nkwesiga kyoba olaba. Olaba Nisha, nze mbeera naawe setaaga ompite na Musambaganyi, njagala ompite erinnya. Olaba Sharifu, nze nange ebyo ebinnya bya Musambaganyi nakulira bakuyita matovu, nze sibyagala. Abo bonna batuuze buli omu waddemu okumpita kyakola ki kubanga wali ebitiibwa bebaabamanyi ndi Musambaganyi. Kati ate ombeera kugwe namba 1 wange namba emu yange gwempulira bwennyina wano mba njagala ompite eyo nange lyempulira olaba nze erinnya lya Sharifu mpulira nga limpulikikira bulungi. Gamba wallahi. Sharifu naye Musambaganyi sibitegeera tebinyumirwa. Kale nebyomusambaganyi lirina gye likolera naye kati Musambaganyi ebitegeeza anti ndiwe ngabyo Musambaganyi bakugamba nti kali kutanda nekakusuula mu benga byabaki kati gwe mu bufunze oba waguddemu dda. nzanti nedda Sharifu nze ndiwe ebyo byogera anti oli wange olumukyala ogwo. Yes, era oli omu sirina mukazi yenna ugambye nalootanga biri namanyi wabiri tukkirira naye ne Mukama yamaze najjawo ekitiibwa wallahi nakulabanga ng'oli side like oli correct side ndi correct side nowakati oli etyeddeni nonabalivayo nendaba kunisha kati kumbe nkulina nzuno ndiwo kakati bwotukidde wano balenya ku programu yakala ogenda kelandani munaku ngezi nembalibagi kansoling isobole okufikisingamu ka visa akako sikila mega. Olaba Sharifu nze kyemba nkwagala yagala nze nno era naye simanyi olunaku we lulituuka n'osalawo nti Nisha tugende ewaka. nasazeewo dda. Yes, Naz. Wali otya leero? Ndi bulungi. Wali otya mukama wange? Oli bulungi? Ndi bulungi. Kizaawa amaanyi. Waliwo abavubuka ababiri abazzeeko wano babadde? Abavubuka babadde babiri? Bali babiri. Basseeko nga bakunoonya. Naye bagenze kaawe. Nabo bagambye awo bagire batuleko awo wabweru. Balekayo bennyini kati babazze wendi wano mu ofiisi. Kambalindeko oba bakutukako wano bagambe mwendi mu ofiisi then tukulabe ekidda kubagala mirimu nno njagala oba mpeereka interview nga keeko abo bennyini bembadde njagala babadde babiri. Iye mukama wange babadde babiri. Abo bennyini bafulumyeko awo wabweru bagambye baba bakulindira. Please. Koko twaje kutema mabulaza naye mwami tatuuka. Neze mwana. Sijja kulinda. Sinasiima bulungi. Wabo ati ate wina gwali omumya. Sasa kula batata. Ngo kubasanga bana. Bwe bulungi mwebale kujja. Twakedde koko twaje kutema omanyi bagamba. Eyasize obyo omulabira ku nkeera bye bigere bino. Nambala ku site. Tegera bitegeezi nti omulimu ogw'omukukola ki? Omulimu tugwagala mukama waffe ng'erawe twakunyonyola luli. Ojjakola. Kati kyensuubira engeri gye muli baana ba bulenzi. Ekifo kyonna mwakirambudde dda. Mukama waffe tubale tubitaayitamu. Tekyetaagisa kuddamu kubalamusa. Tukirabye. Kati ssaawa yakubalaga emirimu gye mugenda kukola. Emirimu mugimanyi? Ebirimu tetubimanyi. Nja kumu ababiri mujja kwerondako n'akiriininga rooms zino zonna kolido nga mugiraba wano we tuli emanju wansi ku gate wetugala okwera wano wali clean. Owokubiri ajja kuba ndooza ayoza nga yala n'obuliri anaaba cleaninga y'omu agenda okuba nga apampinga amazzi waggulu mu tanka. Tuli ffenna tukuwulira taata mujja kukola
kati ndowooza ssaawa yakukola. Mukama waffe tulinze tulaga bulazi mulimu ne tugenda kukola nabikozesebwa. Okay, tugende mutandike balaga ebikukola. Tweyanzira nnyo. Ndowooza oyagala VIP rooms tuyinawo oba ngenda kukuwa ndowooza genda mu LB 13 genda mu LB 13 kakati LB 13 eyo eri ku mukono guno ogenda kusanga waba bagenda okufa abalala agenda kutwalayo kale mukwano teyanziza eyo njimanyi. Kale mukwano Nancy. wangi sebo Client gwefunye wano agenze mu lungu namba mika. wangi Mutegeeza client ava wano nasembyeyo munene. kituufu mulabye yazze naye ebyokubuuza kuyaba kiraya nti nga nze ali wano mukama wange tebigenda kukola. Ate lwaki? Tebigenda kukola. Nze nkola wano. Watandika ddi okutandika okuwuliriza kwe bakasitoma babeera bazze wano? Nancy, mbadde mbuzabuuza lumu namba mwagenze oyo kizibwe wa? Nedda mukwano eyala kizibwe mugenda kwesisinkana eri ewammwe nga mutuuzizza ennyimbe oba kumanyagana mwemanyire eyo so si waneena amateeka go agakola ate gwayagala ogamenya. Mutuufu okubeera ngaoyogedde ku kyamateeka ekikugo byasinga obatokagoberedde naye engeri yene nti nze mukamaawo eyakuleeta wano. No.
13 LB. Yeyo gyendimu. Kulinze gw'onoolwayo naye nga nze already wendi. Kwesunze.